agala okutusaanyaawo mu ngeri bweti bafumbe ebisango babituteekeko batusibe batujje mu circulation tabagamba nti bano aba NUP abakulembeze bano be bakoze ebikolobero bino. Wetwogerera ebintu byongedde okubanga bisajjuka olunaku olwajjo twakulaze post oba tweet Honorable Joel Ssenyogi gye yatadde ku mikutu egy'enjawulo nga nnyonnyola era nga ategeeza nti abasajja bano abali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda balina bye bali mu kuyiiya era nga bye bali mu kuyiiya baagala kubaako bikolobero bye bagenda mu maaso n'okubanga bakola mu ggwanga erya Uganda ebikolobero eby'entiisa. Nange bikolobero ebyo Joel Ssenyogi mu kubyogerako oba mu kunnyonnyola bannayuganda yategeezezza oba yali faalinze ku zi fake bombs bomu ezibadde zikuba ne zitta abantu mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala. Agamba nti balina ebikolobero bye bateekateeka era agamba nti bagudde mu lukwe waliwo ebikolobero bye bateekateeka okubeera nga bakola then oluvannyuma babisibe ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Joel Ssenyogi agamba bino tumaze okuba nga tubigwamu era n'olwekyo ategeeza eggwanga lyonna ategeeza bannayuganda bonna nti bano mubeere ku bulindaala waliwo ekigenda okukolebwa ekiyinza okuba nga si kirungi. Kakati kye tukoze ne ŋŋendako mu nsonda ezeesigika ne mbaako ebigambo ebirala bye nzijjayo. Olunaku lwajjo twakuwadde posti kakati olunaku olwaleero nkuleetedde katambi nga ye mwennyini Joel Ssenyogi leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform abyeyogerera. Kakati ne nkuzaako emabega waliwo n'ebimu ku biwandiiko ebifulumye ebiraga nti ekyamazima waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga erya Uganda waliwo ebitagenda bulungi mu maaso era nga abasajja bano ebintu birabika binnaba kubanga bibatereerera. Kakati nga olukwe lwakusiiga kifaananyi walwa ku making sure nti ensi eraba ekibiina kya NUP ng'ekibiina ky'abatujju. Jukira gye buvuddeko twakuwadde era amawulire ng'abasajja bali mu ggwanga erya America mu gavumenti abamu ku bo batandise okugaana okwetonda kwa General Muhoozi Kainerugaba ekimu ku bintu ebitandise okuba nga bireeta obunkenke ddala mu buyinza bw'abasajja bano mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza bulungi nnyo nga tuvudde ku bigambo bya leader of opposition Honorable Joel Ssenyogi waliwo ebigambo by'omukyalo oyo. Omukyalo oyo nno y'omu ku bannayuganda abawangalire bweru w'eggwanga era gye buvuddeko twakuwadde ebigambo bye era ng'ayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati mu katambi kano naye yennyini agamba nti alina intelligence. Akatambi kano era ojja gendako ne ku mukutu gwe ojja kafuna mbulambulukufu bwako nga naye agamba nti alina intelligence. Ebimu ku bikolobero bye bateekateeka okukola kuliko okwokya abantu. Diriza bulungi nnyo waliwo enteekateeka y'okulaba nga bwe muba mukuŋŋaanidde mu kitundu ekimu oba mu kyaki oba mu muzikiti oba ekifo kyonna ekikuŋŋaanya abantu tibabookye balage ekifaananyi ekibiina kya National Unity Platform basajja batemu n'abakazi abatemu abawedde emirimu. Ebigambo ng'ebyo ogenda kubiwulira omukyalo ono yabyogeddeko era nga naye ayogera ku nsonga z'ezimu era ng'ensonga gy'ayogerako yeefaanaanyiriza ensonga leader of opposition Honorable Joel Ssenyogi ensonga yemu gye yayogeddeko. Kakati bino bye nkuleetedde era bye njagala owulire. Nakugambye bino bwe twoleeta amawulire bwe gati oba ensonga bwe ziti abakalonera akalaga nti ebinnaba kubeera nga biggwa obunkenke bukyeyongera embeera ya pressure ekyali nnya eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Tusooka ne tujjawo akalango kano n'ensooka nkusoosootolera ebintu bino awatali nsonga yonna tutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna tubeere nga tuzikutako gye bujjako maaso awo n'ebiwandiiko byengenda okuwa ebifulumye byongedde obunkenke wabula njagala tusooke tujjewo ensonga ya Joel Ssenyogi. Joel Ssenyogi yagambye nti yagudde mu lukwe jukira ono omusajja leader of opposition tasobola kumala googera kigambo tekiyinaako mutwe n'amagulu tasobola kumala googera kigambo kyamazima tekiyina gye kivudde. Oba oli awo tulina n'ekirowoozo ekigamba n'abamu ku basajja n'abakazi abali mu byokwerinda bangi ku bo engeri gye twakimanya nti era gye bali abaagala enkyukakyuka bangi ku bo bayinza n'okuba nga nabo bennyini bavayo ne bajja ne baleeta information eri abakulu mu kibiina kya National Unity Platform eri ne bannayuganda bonna abayayanira enkyukakyuka. Kakati Ssenyogi bigambo bye yatwitinze olunaku olwajjo yakomye kubitwitinga yakomye okubyogerako bwogezi wabula yakakasizza bano abasajja balina enteekateeka
y'okubaako ebikolobero ebyesittaza bye bagenda maaso n'okukola mu ggwanga erya Uganda babisibe ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform. Kati ebyo babadde bigambo biwandiike wabula kaakati yagala nkuwa ebigambo ebyogerwe mu kamwake era yabadde ku mawulire ga NTV n'akikkaatiriza. Baagala okutusaanyaawo mu ngeri bweti. Bafumbefumbeyo ebisangosango babituteekeko batusibe batujje mu circulation. Kabagamba nti bano aba NUP abakulembeze bano be bakoze ebikolobero bino. Sigwe gusoose tuze tulaba zi fake bomb ebijambiya mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge Oshibwa Kyagulanyi kyasulamu ne bagamba nti zine emmundu zize. Mwala babikolako Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana kati juzi bakutte Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuteekako omusango gwa butujju. Imagine balumba amakage ba agency be abali bakunganya DR form okuzijja ku polling stations ne bazitwala ewuwe nga wagenda okuva zitwale ku tally center ne babalumba ne battayo abantu. Kakati ate abatta abantu mu makage bagamba nti yeggwe mutujju. Kati ebintu bino bipangirire bipagezaako okukola naye ekyo kiso mulungi nti batusanze tulaba. Ate ne bannayuganda si basiru. Bannayuganda bamanyi akola ebikolobero yaani bamanyi fe tuze tubagamba tubeere ba mirembe era obuyinza twagala butwala mu ddembe tujja kukola fujjo era omuntu yenna akole fujjo oyo si munnaffe babeera bamututaddemu ekyo Kibwa Kyagulanyi akyogera buli gye tuzze tulaga so bannayuganda bamanyi kye tuyimiriddeko. Yes, ebigambo bya leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ku nsonga ezo zennyini ze nkugambyeko era nga bwe yabirambuludde yabijja mu bigambo yabijje mu tweets oba mu posts bwatyo n'abitweka ne mu bigambo era kakati yemu ku nsonga lwaki badde nino bikuwa obiwulire bulungi nnyo. Bino nno ebigambo nga bikyagenda mu maaso bino si byakusaaga gwampuliriza naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kati tunnagenda mu bigambo bya musajja oli. Kigambibwa abakulu bano enteekateeka si gwe mulundi ogusoose era babadde nga baziteekateeka bwe batyo. Ssennyonyi y'ensonga lwaki akuleetedde ekizampo oba ebyokulabirako ya omugenzi Segirinya Muhammad ey'ekizampo nze njikuleetedde naye akuleetedde ekizampo eya Deputy President wa Buganda amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi. Bwogerera ali mabega wa Mitayimbwa era baamuguddeko musango gwa butujju kanga ate wategeera bulungi nnyo ebintu engeri gye byatandikamu n'engeri gye battamu abantu be. Akati bino biva ku kubeera nti General Muhoozi Kainerugaba y'omu ku basajja bateeka ebigambo ku mikutu gyabwe egy'enjawulo ne Uganda n'abirabanga ebitali bituufu ne Uganda n'abirabanga ebyokusaaga ne bivaamu ekintu. Waliwo n'ekiwandiiko ekifulumye era kye ngenda okusomera. Ekiwandiiko kino kiraga okutulugunyizibwa okukola effujjo ku b'oludda oluvuganya bikyeyongera ate nga bikyali bingi nnyo era nga b'oludda oluvuganya mu ggwanga erya Uganda bakyagenda maaso n'okuba nga bawambibwa kyokka nga gwampuliriza oyinza okukirabanga ekitaliiwo. Bino bye bimu ku ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogerako era byazze ng'ayogerako nga ne wetwogera olunaku olwaleero akyabyogerako. Mwami Beka mbuuzizza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka era nsi itebenkedde oyo yandibadde yagobeddwa dda obukulembeze bw'amagye yandibadde yasibiddwa nadda naye kubanga Uganda teri mu mateeka kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati naye ekyo kyongera otulaga wawe tuli. Kyamukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti Omuganda agamba agambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro
bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So ntabani wakagutema bamwongere chupa atwongere zitwiti. Akati ebikolobero president byayogerako ebimu ku ebyo byogenze maaso n'okubanga owulira ate nga ne Joel Ssenyonyi era akutegeezeza nti weebiri ebiteekebwateekebwa okubeera nga bigenda kubanga bikolebwa then babisibe bino ekya National Unity Platform. Ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byabadde ateeka ku mikutu egy'enjawulo naddala omukutu gwa X, ebimu ku ebyo byavuddeko ebizibu wenjogerera bitandise okubanga bisajjuka era wenjogerera birabika nga tebinnaba kuggwa. Joel Ssenyonyi agamba kikolobero essaawa yonna weekiri, wabula ebikolobero bino singa biba bikoleddwa ekisinga okwewuunyisa era n'ekisinga okutiisa bannayuganda be bagenda okufiira. Kyokka gavumenti evuddeyo n'ebyegaana mu ngeri ennyangu, beegaanye Muhoozi. Polisi bali omunsi kakatambi kano nako kankakuula yawuliddwako ku leediyo emu annyonnyolera ng'ategeeza nti Muhoozi tayogera ku lwa gavumenti, bigambo byayogera abyogera ku lulwe. Newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti yakulembera amagye, newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga byabadde ayogerako emirundi mingi birabiseeko. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, but he likes Twitter communication. And he writes tweets. Sometimes I don't read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? More or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. Polisi bali omunsi oyo nno ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza ICT. Wano yabadde agezaako kwesamba ebigambo mutabani waabwe oba omuntu waabwe General Muhoozi Kainerugaba byabadde nga atweeting. Wenjogerera ebigambo ebyo birabika nga bireesa obuzibu era nga bireetedde abakulu abali mu gavumenti. Jjukira yavuddeyo n'okwetonda ne yeetonda Muhoozi yennyini. Kati Polisi bali omunsi ali omu ku bakungu mu gavumenti abafiiringa nti ekyamazima bigambo Muhoozi byatweetinga bibalabisa bibateeka ku bunkenke, si bya bulijjo ate si byangu. International community bw'ebiraba basigala kyekimu. Kati Polisi bali omunsi agezaako okulongoosa erinnya lya gavumenti yaabwe era agamba ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byayogera abyogera ku lulwe. Ayogerera gavumenti, talina muntu yenna gw'ayogerera, wabula abiteeka ku lulwe. Era anyumirwa nnyo tweeting, wabula kakati baakakitegeera bigambo Muhoozi Kainerugaba byabadde ateeka ku mikutu egy'enjawulo y'amazima birabika nga bigenda kubazaalira akabasa. Era gwampuliriza yagala okutegeeza bimu ku bikolobero Joel Ssenyonyi byabadde ayogerako ba byabadde ategeeza nabyo kkiriza nkuwa akatambi k'omukyalo ono. Sigamba nti byankomeredde nti bituufu, wabula omukyalo ono ebigambo bye birina engeri gye bifaanaganamu n'ebya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Agamba nti naye ayina olukwe lw'amanyiko ba lwe yategeddeko. Abasajja essaawa yonna bimu ku bikolobero bye bateekateeka okukola biwulirize ng'abyogera. Katambi kano ndowooza tukayiteeyitemu. Ngulu omukyalo ono luzibumukko ate abantu be tutambula nabo ku mukutu gwaffe guno bamu oboolyawo bayinza okwetaaga okutegeera kigambo ku kigambo. Kkiriza kozesa eddakiika zino entono ennyo bere nga tukayitamu, then oluvannyuma nja kukomawo n'amawulire amalala. Bw'ati bwe yagambye. The other plan that he has is to burn a big building with a lot of people inside. Agamba muzimu ku pulaani ze balina. Jjukira ano yabadde ayongereza ku bigambo ebingi ennyo yayogedde gye buvuddeko. Agamba yategeddeko nti bano abasajja balina pulaani era muzimu ku pulaani ze balina baako ekizimbe kwe kubaako ekizimbe eky'amaanyi ennyo oba ekizimbe ekinene ekikuŋŋaanya abantu. Ayinza okuba nga pulaani ng'okwokya ban
a large building in the city. Okubaako ekizimbe ekinene ennyo kigenda okubanga bookya nga mpuliriza olobero kinene nnyo. Omukyalo ono agamba nti eyo pulaani yagitegeddeko abasajja bano bagirina. Teweewuunya nti ne Joel Ssenyonyi yakugambye bateekateeka okubaako ekikolobero kye bakola oliawo ekigenda okulwa nti bakisiba ku bakulu mu kibiina kya National Unity Platform bakoze ekikolobero ekyo. Kati ate n'ono akugamba nti emu ku pulaani gye balina okwokya ekizimbe ekinene iriza. Remember, Museveni doesn't care about Ugandans. He doesn't care if you live or you don't. In fact, Salim Saleh has said to them, because as you might know, Salim Saleh lives in northern Uganda, in Acholi, in Gulu. He has told them, you know, the people that control the Uganda sub-region, the Banyarwanda who control the Buganda sub-region. The other plan that he has is to burn a big building with a lot of people inside. Remember, Museveni doesn't care about Ugandans. He doesn't care if you live or you don't. In fact, Salim Saleh has said to them, because as you might know, Salim Saleh lives in northern Uganda. Omukyalo ono agamba muzimu ku nteekateeka ze balina nga bwe nkugambye okwokya ekizimbe ekinene n'abantu abangi baffe, era n'agamba nti tukira Museveni tafaayo era tayagala kumanya oba mufudde oba weemuli. Agamba mbu ebyo Museveni tayagala kubimanya, era mbu balina n'ebifo ebimu batera okubeera nga bye balina mu pulaani oba mu nteekateeka bayinza okuba nga batandikirako. Wuliriza nnyo, mulimu ebigambo bya Northern Uganda Salim Saleh gy'awangaalira. He has told them, you know, the people that control the Uganda sub-region, the Banyarwanda who control the Buganda sub-region, he has told them they've done a poor job. Because by now, most Buganda should have been no more. Because he tells them and he brags about it. He says, you see, look at Acholi. Those people don't even lift their head. They won't say a word. Because abadde alifaalinga ku bantu b'omu Northern Uganda naddala mu Acholi agamba Salim Saleh gy'awangaalira eyo ayinayo enteekateeka nnene nnyo sayidi eyo era ne woba obatunuulidde abantu b'omu Acholi bayina kigambo kye bavaamu. Katambi kano njagala tukatambula empola nga nzigyewo bino bye nzigyawo olw'okukayitamu obulungi ennyo kiriyale ate oluvannyuma nkuwa ekiwandiiko ogenda kutya bw'ebanga enteekateeka eno kaddala ntuufu n'amazima okubanga kiddako okubanga si kirungi. Ifaalinga ku bigambo ebya Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi bye yategeezezza, era Joel Ssenyonyi naye yakugambye nti bateekateeka okubaako bye bakola babisibe ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP bawe bakoze ku Wanga Kivumbi. Kakati atono naye byayogera agamba pulaani gye balina yali mu kunnyonnyola nange gye njagala tuyiteemu. Akugamba nti kino bwe baba bakukikola jjukira akugambye balina regions ze bayinza okutandikiramu, era mbu mu regions ezo mentioningidde oba kuwadde example ya region ya Northern Uganda mu bitundu bya Acholi, era n'akuwa example nti nulira Nobert Mao bakola kaweefube w'okuddira abantu abadde ab'amaanyi babanafuya. N'akuwa example nulira Nobert Mao sajja yali ow'amaanyi, omusajja abadde ow'amaanyi naddala ku ludda oluvuganya kati ate asaavinga General Yoweri Kaguta Museveni. Omukyalo n'agezaako okugamba nti ekyo kigenderere mu kunafuya abamu ku bantu ababadde ab'amaanyi zi icons, strong icons mu regions ezo nga Northern Uganda oba mu Acholi. Kati Mao nga bamunafuyiza ne mu region endala ne bafunayo omugwe banafuya. Ekyamazima batuuka ekiseera teekateeka bajja kuzikola nga bwe bazaagala. Omukyalo ono mu bigambo byagenda mu maaso n'okwogera naffe mu ngeri entonotono tugezaako okulaba nga tubiyitaayitamu tusobole okutuuka ku nsonga nga bw'eyimiridde. Wulira. doesn't know his left from his right. You know, dictate how he moves or what he does. No, in fact, there's a reason why the leaders are either gone, the power, General Okech, be a really powerful gentleman, Okabuukabuukamu naye abadde agamba nti muzimu ku example endala z'abadde akuwa kuliko eya General Paul Okech. Mumujjukira omusajja oyo yali munnamagye yava e Somalia bwe baali bakazaako the Lion of Somalia yajja mu ggwanga erya Uganda ne bamukozesa n'ayogera bye yayogera, ekyavaamu yawunzika mugenzi, era nakati ne bwe twogerera musajja mugenzi Paul Okech. Kakati ze zimu ku example abadde agezaako okulaba ng'ateekawo Munnayuganda gende mu maaso n'okuba ng'ategera. Naye njagala akatambike kano tukatambulemu, kali a bit emotional naye ng'ate agezaako okulifaalinga
biki abasajja bye bayinza okuba nga bateekateeka kyokka ate nga tuwulidde leader of opposition Yoweri Ssennyonyi naye yatugambye nti abasajja balina enteekateeka yonna n'ebigambo ngenda bikwongera bikuddiza kulira omukyalo ono bw'agattako. Even him is no longer. There was a couple of other people. You will notice that in northern Uganda, powerless or dead. Kati agamba nti naawe osobola okukyetegereza era osobola okukiraba. Mu northern Uganda abantu ng'abo either bali powerless oba bafu. Powerless or dead. Ezaako okugamba nti bwe baba tebanafuyiza abantu bamu bajja kuba battibwa buttibwa. Kakati njagala kulinkinga bigambo bya mukyalo ono n'ebigambo bya leader of opposition then nze nkuwe gwe wejjiremu ekintu enteekateeka namutaayiika. Ssennyonyi gy'abadde asiinyaako omukyalo ono ye byannyonnyola baye intelligence yagijjeewa nga bw'atyo bwe yagambye. You can see that the UPC administration is under Museveni. You can see that who is a party president did not have faith enough in himself and decided to vote. He came out and said, I'm no but Mao. Muzimu ku example endala nga sinaba kaleka kuwanvuwa. Agambye nti ne bw'otunuulira ekibiina kya UPC nk'ebyo ebibadde eby'amaanyi amazima ekyo kioperatinga kikolera wansi wa General Yoweri Kaguta Museveni ekibiina kya UPC omukyalo ono mu ngeri gy'abadde annyonnyolamu. I am the DP president. My vote goes to Museveni. Point to any leader in northern Uganda brags about Eastern. Remember the time said, oh, you know, you are doing to Bobby Wine and not right. The government to change a few things. A few days, Kadaga was seen in Gulu visiting. Akatambi kano kacyankalanamukko naye njagala tutambule bwe tutyo tugezeeko okuwulirako bye tunaaba tuwulidde. Akuwadde ne kuza example endala era nga mwezi examples kubadde ebigambo bya Kadaaga naye wano ndooza ku Kadaaga kale ono mutuufu nsonga ya Kadaaga alinga yanafuyizibwa eri gy'abadde annyonnyolamu kyabadde ng'ategeera era mu kunafuya Kadaaga njagala kati ffenna tambulire wamu. Kadaaga gwe mumanyi obulungi ennyo abantu gwe baali bakazaako maama Busoga. Kadaaga we yabeerera speaker wa parliament ayina amaanyi mangi nnyo era nga Kadaaga asobola okuinfluencinga ekintu kyonna. Kadaaga yatuuka ekiseera nga bannayuganda balinda ekiki kyayinza okuba nga akola naye abasajja baamu neutralizinga. Kadaaga kikolwa kye yakola n'atuuka n'okutegeeza oluvannyuma ng'atandise okulaba nti oba oli abo baakola nabo ekyamazima si bantu. Kadaaga n'akola statement kiggwe oba mmwe singa sinze mwalibadde temudda mwalibadde n'entebe mwagivaamu dda. Kakati ate Kadaaga ne tulaba oluvannyuma lwa statement eyo oba ebigambo ebyo obulambu bwa Kadaaga bwatandika okugenda maaso n'okuba nga bukyuka olwaleero obulamu Kadaaga bwalimu okubutegeera. Kakati pointi y'omukyalo ono kyabadde agezaako okugamba n'owakubadde akatambi keekwatakwata si kalungi naye nga tetulina okukawuliriza. Badde agezaako okuleeta ekizampo bano abasajja mu bimu ku bikolobero baagala okukola banafuya ebimu ku bikonge ebinene mu kuva mu regions ez'enjawulo. N'aleeta ekizampo ya Nobert Mao Macholi oba mu Northern Uganda yanafuyizibwa. N'aleeta ekizampo ya Paul Lokech oyo mu kifo ky'okumu nti abamu mu kifo ky'okuba nafuya battibwa buttibwa era Paul Lokech omu ku bannamagye gwe mujjukira obulungi ennyo kati nga mugenzi. N'aleeta ekizampo ya Jim Akena ne UPC kakati abo mubamanyi bandibadde bamanyi eyo mu Acholi wabula bakolera wansi wa gavumenti ya Museveni. N'aleeta ekizampo ya Rebecca Kadaaga. Rebecca Kadaaga yali afuuse icon ennene ennyo era yali afuuse omuntu w'amaanyi ennyo naddala mu Busoga wabula waayita akabanga katono olaba Kadaaga ayambuka mu bitundu by'eggulu ate kwetondera sali musale ako kaali kabonera akalaga Kadaaga naye yalinga anafuyiziddwa oba yanafuyizibwa ate nga y'omu ku ezo icons zibadde ez'amaanyi ennyo naddala mu bitundu ebyo ebya Busoga. Kati mu point engeri gy'abadde agivugamu bw'atyo bw'abadde agezaako okunnyonnyola ekintu ekyo wabula yatandise akugamba pulaani ze bayina okya ekizimbe embu ebizimbe ebirimu abantu abangi naye kati wano ayitiddeyo buyitizi nange ne njagala mbikuwe nga tulifaalinga ku bigambo bya Yoweri Ssennyonyi. Uliriza. Salim Saleh. What does that? Salim Saleh brags overpowering the people in northern Uganda and eastern region, and he is appalled by how come the representatives
in the areas and Buganda. Poor job they have done. But in any case, there an uprising there has been in recent years. Since the coming of, I started following Bobby Wine and supporting his incident. Wano ndowooza abadde agezaako okutegeeza ekyo kye mulabye oba kyenzize mbagamba mu regions endala oba regions ezimu Buganda kiringa ekibadde oba kaweefube alinga abaddewo obw'okulaba nga kino kibaawo n'ebitundu bya Buganda. Wabula n'agamba amaze ebbanga asapootinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubira ddala mu biseera bwe bamukubira emiggo mu Arua n'afe. Kakati agamba ebbanga ng'abifollowinga era agamba eggwanga erya Uganda badde temunnabaamu opposition leader oba muntu ajja ku ludda luvuganya ateekawo embeera era embeera eyo nebanga erina obunkenke bwetadde ku basajja bano kintu kibadde kyaludde okulabikako wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiriza ye muntu yekka asoose okuteekerawo ddala embeera era kati wano ye point gyali mu kuzzaako nange byenjagala owulire nkwongereyo. I knew it. He was made of. He was sent by God, or actually to rescue of Museveni. I believe in every ounce in me that Bobby Wine is chosen to live from Museveni. And for you, Museveni, it's done. Something else that they're struggling with, they lack finance, right? I saw the Minister of Agriculture with a new bill, the Parliament, requesting funds for animal husbandry. This is what they did before about coffee, and who came to Uganda and to teach Ugandans how to drink coffee or whatever the case might be. This is how these people make money off of us Ugandans. Agamba nti Bobi Wine mu bimu ku bintu byagezezzaako okulwanyisa ebimu ku bimulwadde ettutumu bingi of course zalwanyisa ye engeri akatambi gye keekwatakwatamu byendo byeyo oba byendobayo oba byetulobayo okwongera okusharinga naawe osobola okugenda mu comment section teekayo engeri gy'okitegeddemu. Abadde agezaako okusiga ekifaananyi n'okugamba ti Bobi Wine mu bimu ku bintu byalabisizza ze engeri oba ye emirundi egy'enjawulo ddiiru ezibadde zikutuddwa abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda babadde bakutula ddiiru ku ddiiru abasajja ebintu bibagenda maaso n'okuba nga bakola n'amazima abayisaawo byabwe. Wabula Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako nnyo okubirwanyisa n'aleeta ku example ssente basajja abakungu ba ministers babadde bayisa oba zibadde bafuna ne bagenda maaso n'okuba nga ate bazikozesa byabwe. N'awa example ku ssente za agriculture, n'awa example ku bintu ebirala bingi nnyo era agamba ali kulifaalinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu then n'ensonga lwaki babadde banafuya abantu ab'amaanyi ya Uganda ebyenjawulo. Bino nnabyogera alimbira ku point ye gye yatandise nayo nti balina enteekateeka okubako ekizimbe kye bookya ngenda kukakuddira. Parliament to collect more to use here and there and this and that. Now they're coming to Parliament to use for bribery here, this and that. Whatever they do now, they know Museveni, it is over. Time from now on, new, not 62. This is going to hit different. Tax people left and right to collect possible. Apparently students who P7 graduates are going to pay a fee into for admissions besides tuition. You have to deposit a certain amount account before fees, which is over 1 million Uganda shillings. And for those of you in private schools, or 3 million or whatever the case might be. They really are desperate to want to tax the heck out of Ugandans. But stand strong, stand because change is coming. The proposal I've heard recently is they're trying to tax every business that exists in the city, by a roadside, by main highways or main streets, going to be taxed a special amount. That for regular bill. It's kati wano mu point eno ojja kunsonyiwa gezaako okutereeza positive oba beri nga kapuleyinga bulungi nnyo abadde agezaako okunnyonnyola era n'okutegeeza bannayuganda essaawa yonna Yoweri Kaguta Museveni akimanyi ky'amazima bagenda pula ndowooza pointi ye ayagala kulaga baagala bagenda okugenda bagenda bubi balina enteekateeka
balina enteekateeka ey'okulaba nga baleka babakamye eri gy'abadde akinnyonnyolamu. Balina enteekateeka ey'okuleka nga baleka babakamye. Era waliwo essaawa weegenda okutuuka okutusolooza omusolo badde tegutegeerekeka. Batandike okusolooza nze naawe gwe nze akuweereza naawe wampuliriza. Okubaako omusolo gwe tusasula gwe tubadde nga tetusasula bulijjo. Embeera egenda kutuuka sayidi awo, egenda kutuukako ku ekyo okusinziira ku mukyalo ono ky'agamba. Embeera egenda tutuukako awo era ekyo tukyetegekere. Or by main highways or main building taxes. No, it would amount. So Ugandans angry enough to these things that they're trying to do. Yes, we can. We've gone at Kati omukyalo ono agamba bannange bannayuganda n'ebyo ebigambo byonna bye muwulira oba n'ezo ensonga zonna ze muwulira mazima tulina kye tusobola, tulina kye tusobola okukikolera, tulina kye tusobola okuteekawo, tulina embeera gye tusobola okuteekawo bino ne tukwanyisa okukikola peacefully nga pulezidenti bw'atugamba. Tusobola okukikola mu ngeri yonna etamenya mateeka ne tukituukiriza ne tusobola okwerwanako ne tujjawo ekintu. Kyalo ono mu bigambo bye bw'atyo ye point gy'abadde agezaako okubeera ng'avuga munnayuganda otegeere ti ekyamazima ebintu ebyo wadde weebiri era wadde biringa weebiri, ekyamazima tulina kye tusobola okukola ne tugenda maaso n'okuba nga tubirwanyisa, tulina kye tusobola okukola ne tugenda maaso n'okuba nga tubirwanako, bwe bityo ne biba nga bisobola okuvaawo. Njagala tumaleyo akatambi kano then oluvannyuma beeka ebigambo ebirala byenkuwa era nabyo tubitambuliremu obiwulire bulungi nnyo. Bagiyita Red Zone TV, Sebamulire Patrick, nze mbeerawo okubeera nga nkututtako ebyo bye mba nkukuŋŋaanyiriza ne tuba nga tutambula. garnered support everywhere. All to look at things not for face. Pay attention. Research. Use, for example, this case that's coming up to court. We tell that everybody that's abadde agezaako kugamba katambi kano simanyi lwaki katutawaanya ate nga kalimu information gye weetaaga okuwulira. Agamba bannange tuyinza okuba tutya era okutya kuli nakyo, wabula munoonyereze, mukole ku research, mupeyinge attention ku bintu ebigenda mu maaso. Ekyamazima bingi bye tusobola okukola. Mu point gy'abadde avuga abadde nga agezaako okutegeeza n'abakulu abali mu bwe bakimanyi nti twasobola era bakimanyi nti wabula ffe binga ffe tubawadde ekkubo tusigala nga bagenda mu maaso n'okukola ebyo bye bakola, tusigala nga bagenda mu maaso teekawo embeera. Naye mu byonna point gy'aliko yeri point gye sinnavaako. Tumaleyo akatambi tuzzeeyo ku nsonga enkulu. participating in this hearing to Museveni somehow. Imagine that. He's Attorney General of the legal where his attorney isn't or works. And actually pick a chief, eventually will decide on the case. How do you Museveni, we're awake. Rewind. It is time, man. You will have to leave. Like awunzikanga ne Museveni waliddemu gamba ssebo ebwo obw'okuvaawo bwe buba butuuse bujja kuba butuuse. Tulibaza okufu ku mulundi guno bali Kyagulanyi Ssentamu atuze yatumanyi ekyokukola, so obudde bwe bunaaba butuuse ssebo mukulu yatandise akugamba waliwo olukwe abakulu lwe balina lw'okgenda mu maaso lw'okgenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebikolobero eby'enjawulo babiteeke ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'ebyo byonna bwe binaaba bimaze okuba nga bikolebwa, Ssenyonyi bwe yagenze maaso n'okuba nga abyogerako, era ndowooza ebigambo bya Ssenyonyi ngenda bikwongera. Kakati omukyalo ono njagala nkuzzeeyo wali we yatandikidde, yagambye akimanyi bulungi nnyo, kimanyi bulungi nnyo nti abakulu bano balina enteekateeka ey'okulaba nga bakola ebikolobero babiteeke ku b'ekibiina kya NUP era babagguleko emisango egy'obutujju n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye teweerabira Yoweri Ssenyonyi zimu ku message atandise nazo, era njagala nkuwe ebigambo by'omukyalo ono then oluvannyuma we n'ebigambo bya Ssenyonyi. Omukyalo ono yatandise akugamba balina enteekateeka bweti. the other plan that he has is to burn a big building with a lot of people inside. Remember, Museveni doesn't care about Ugandans. He doesn't care if you live or you don't. In fact,
eyo kyekizimbe ekirimu abantu. Kyokka enteekateeka eyo tuweebuuza tubadde nga tukyebuuza Yoweri Ssennyonyi yatugambye kitegeeza ki? Wulira baagala okutusaanyaawo mu ngeri bweti bafumbefumbeyo ebisangosango babituteekeko batusibe batujje mu circulation nga bagamba nti bano aba NUP abakulembeze bano be bakoze ebikolobero bino. Si gwe gusoose tuze tulaba zi fake bomb ebijambiya mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge Oweekitiibwa Kyagulanyi kyasulamu ne bagamba nti zino emmundu zize. Mwala babikolako Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana kati juzi bakutte Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuteekako omusango gwa butujju. Imagine balumba amakage ba agency be abali bakunganya DR form okuzijja ku polling stations ne bazitwala ewuwe nga wagenda okuva zitwale ku tally center ne babalumba ne battayo abantu. Kakati ate abatta abantu mu makage bagamba nti yeggwe mutujju. Kati ebintu bino bipangirire bipagezaako okukola naye ekyo kukisa omulungi nti batusanze tulaba. Ate ne bannayuganda si basiru. Bannayuganda bamanyi akola ebikolobero yaani. Bamanyi nti ffe tuzze tubagamba tubeere ba mirembe era obuyinza twagala butwala mu ddembe. Tetujja kukola fujjo era omuntu yenna akola effujjo oyo si munnaffe babeera bamututaddemu. Ekyo Oweekitiibwa Kyagulanyi akyogera buli gye tuzze tulaga. So bannayuganda bamanyi kye tuyimiriddeko. Kati awo obunkenkene bweyongera ba Red Zone TV. Family Patrick nze okuweereza kakati wuli Ssennyonyi akugambye kumanyi bakozi ba ffujjo obuyinza tujja kubutwala nga tujja mu mateeka gennyini ge mwateekawo ate era gennyini ge mugoberera. Wabula agamba tujja kikola eri nga si ya ffujjo. Bino nno bigambo bigambibwa okuba bireetera abasajja bano obunkenke. Bawandiika ebigambo bane bateeka ebintu bino nti aba NUP ba terrorist. Kyokka ate ensi ewulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza abantu be non-violent. Kati abasajja beebuuza kati ddala wano ani mutuufu? Ani mutujju omutuufu? Ani terrorist? Ku nsonga ya Muwanga Kivumbi Ssennyonyi gy'ayogeddeko abaagenda ne balumba amaka ga Muwanga Kivumbi bakuba amasasi. Gavumenti yeeyina emmundu ze zirimu amasasi. Muwanga Kivumbi ne ttiimu ye baali bakuŋŋaanya DR forms bazijjaawo bazitwale gye baali bagenda okuba nga bazitwala bagenda okugattira obululu. Kati awo ge masasi agaakubwa. Oba osobola okwetegereza nnyo sitoole eyo kikulaga nti omusango gwe baavunaana Muwanga Kivumbi oli awo mu Butambala DR forms yali amaze zikuŋŋaanya zonna. Oluvannyuma lw'okuŋŋaanya DR forms ezo ate nga bwe bumu ku bujulizi obwali bwetaagibwa okulaga nti NUP Muwanga Kivumbi ne Pulezidenti we baali bawangudde mu disitulikiti y'e Butambala. Obujulizi obwali bwetaagibwa. Kati oba oli awo lwaki abasajja baakomerera amasasi nga baagala okukakasa ezo DR forms okuŋŋaanyizza tozitwala tozijjaawo. Kati eddala bikolwa lw'okubeera nti ani mutujju terrorist birabika bitandise okuba nga birabisa abantu abamu. Kakati wuliri ebigambo bino bireetedde abakulu ab'obuyinza bibaleetedde obuzibu era byongedde obunkenke. Era wano we wavudde ensonga lwaki ngo mu ggwanga lya Amerika baatuuse okugaana okwetonda kwa General Muhoozi Kainerugaba ne bamutegeeza nti ssebo okwetonda kwo mane ne emmiye tetuwagala kumanya already ebiwayogedde wabyogedde tebikyaddayo. Webale gwe wenna akyagoberera bajja mu comment section ne muteekayo obubaka mbeebaza. Bikirwa Jeni webale kubanga kwoli yagambye webale ku update nawe webale kubanga ogoberera. Namwise Kayina Mura Crispus agamba webale kutuwa mawulire nawe webale kubanga ogoberera. Olivia Alovi webale kubanga nawe ogoberera. Shakira Namakula agamba ye yabadde namba emu okuteekako comment wali. Brian Heavens nawe webale kubanga kwoli. Shahida n'agamba thank you for information nawe bali kubanga ogoberera. Mise mukkiriza Sanyu bali kubanga kwoli message yatuuse. Nakyomu Maria message yatuuse. Wanga Godfrey message yatuuse. Justin Kagoya message yatuuse. Sauda Sound message yatuuse. Gamba ali tiimu America etumwebaze. Arnold webali kubanga nawe kwoli webali kubanga ogoberera. Nakavuma Pretty nawe bali kubanga kwoli message ya Mise Sharon Shakira we bali kubanga nawe ogoberera message ya Amande Mande wali wambulako nawe bali kubanga kwoli. Christine Mugume nawe bali kubanga ogoberera message Namugenyi Ruth nawe bali kubanga kwoli. Kagame Margaret we bali kubanga ogoberera message yatuuse ku makutu
wa Red Zone TV ensonga zimaze okubanga zituuka kati wano njagala okubanga nkutegeeza nti tulina updates eziddako waliwo amawulire gengenda okubanga nkuwa era g'otasaanye kubeera ng'osukwa ng'era bw'omanyi nti wano wa Red Zone TV tubeerawo okukuwa buli kimu kyetuba tukusakidde naawe n'oba ng'ofuna amawulire nga bwe gaba gatambudde ne tutaleka nsonga yonna mabega ne tutakuleka mabega mu nsonga yonna ne tuba nga tutambulira wamu ffenna mu nsonga z'okumanya n'okutegeera amawulire gakyali mangi era tugenda kujja nago katuliganye era mu updates ezigenda okuba nga ziddako nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp